bannange kino kitokota kino kye bayita okutokota nga si kisaanikire wano weebuuliza bw'oba NRM to NRM ekikonde kinyuka bwe kityo bannange mulowooza akalulu ke tugenda mu kanaaba katya twalabye wano onale Rebecca Kadaga litwala nga beetwala ne Museveni face to face ne beeyogerera ebisongovu ne twebuuza bannange bino binaggwa bitya naye nga gye tulaga ebintu nga biwanvu twalabye waneeno abasoga nga basituuse ne bagamba Museveni nti singa maama alitwala Rebecca Kadaga tawangula ntebe eyo nti nabo bajja mu voting out bo ng'abasoga tebajja kuddamu kumuwa akalulu kakati bino ebintu byo bitaamye era gye bigenda tetumanyi naye enguumi enyoose my god kwata ekikonde kwata enguumi kwata omugere kwata bannange eno gye tulaga simanyiiyo naye nga kana akalulu kavaawo mpitewo simanyi naye bw'oba beerwana bo bokka na bokka ate awo kinaateekako nti baagala abaabwe bayitewo awo nno simanyi bwe banaakukwatako ng'oli wa pate endala ekibooko n'emigo teargas live bullets simanyi naye nga awo we tuli essaawa yakakati birungi simunange ono yavuddeyo ne security alert singa bulijjo waliwo meeting eyatudde olunaku olwa yesterday naye olowooza meeting eno babadde boogerako ki bibino Museveni yatudde n'abantu babali ku international level bino byabadde mu meeting zaabwe ne bagamba zino ze security alert eziriwo nno kuba program yakedde nga eyina kufa ku lwase wa nfudu uliya security alerts wa makakati ngenda nzira mu nnomo batudde ne ba Adonija mujjukira Adonija ambassador gundi diplomat wa Uganda ne Rwanda be bafulumiza ebintu wayi mbu baagala okulaga abana Uganda mbu abazungu tebali naffe bali ne Museveni teriyo kiwayi ky'abakateero kye bagenda kuleeta Uganda si bituufu bino byabadde mu meeting zaabwe mumanyi ekiri emabega wa Golodi gwe yawadde Abachina bulijjo nkibasuubiza yabagambye bwati babadde mu meeting n'agamba bwati agambye nti munnange mbw'obadde omanyi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina statement gy'ayogedde bannange ate n'ensesa busesa sooka owulire naye ku mango esesa naye kennyini emusesezza ekintu kye ndabye kati Pulezidenti Kyagulanyi gw'otubuyisaawo okuyingira State House gw'otukubya tiyagaasi bw'obanga bwe kabaka ka intelligence ka Museveni osobola okukawuggula bwotyo n'obalagira oluguudo lwe lumu ekkubo lye lumu erigendayo mu kibuga oyita mu kimu ekyo nene baba nga tebasobola kutegeera ku intelligence gye balina palamenti eyisa obuwumbi bw'ensimbi mbu bugenda mu security oba nga tebasobola nakutegeera intelligence yo lwaki tokolayo akajogoli ne tuyingira wali nga tebategedde taata mazima lwaki otubonyabonya bwoti kakati ndabye obupoliisi mu buswavu obungi bakuba bulabisizza kobo kabukubeekoyo ku tiyagaasi ng'omukolo gwe kati tiyagaasi mukubye waaki taata obakuba otusobola nze nakkiriza otusobola ate kati nze ku muntu atusobola kwesivwa sirina gyendaga ewakakono temundabayo otusobola omanyi otusobola nga tuli ffenna bannayuganda ffenna kwotadde institution za security zonna kwotadde bano abatufuga kwotadde bu political parties mu ggwanga bwonna kwotadde otusobola kirindi taata ne bookola nabo bonna obasoboleramu kuba wabagambye tulina meeting eri agenti mwenna mubeerewo ate bonna ne babeerawo ngeno tebimanyi na gye biraga ne bandage neze nsuubira singa otusobola taata kakati meeting zatudde dda mubadde kuki mubadde mukolaki tebasasula sente zaffe mulyambye erere mwe bulijjo abagamba bwera mwami Museveni mugezi nnyo amagezi ge gakola ng'omugezi tannajja naye omugezi olwabalukawo bwe pava buli kyayagala kiyitawo buyisi
ono omugazi buli kyakola kiyita kakati ayinza okusalawo nti ekitebe ekiddako agenda kizimba mu State House enakasero mu lujjaawo era ne kizimbibwawo mugenda kutulaga tuggulawo ekitebe ekirala State House enakasero era kati bwe waliwo kye bazimba mu State House enakasero Museveni lagira bakijjewo kyandiba ekitebe kya NUV bakube taata onakuba kati mpuuga era okyagoba olena nembasasa kati mpuuga mbu kati era okyagoba ono olaba ne boosi wo naye agoberera mugobere kati olwo ggwe kano ke wakoze kapya ate olina kooleese kano nempulira nga nfa awo oba okwatira eddala ku nze yatuddeyo ate ono yagambye nti abantu bayige nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina omuze gw'okukozesa abantu n'abasuulawo nti nno kino si gwe gusoose abantu bazze nga beekubira enduulu nti naye ekibi nti omuntu w'abeera mu buyinza akaddako oba tosobola mmunyonyola n'akitegeera aba azinira ku ntoli z'abasajja abo agambye nti kati laba mama Rebecca litwala Kadaga laba engeri gy'alajjanamu naye Rebecca nga yakolera abasajja abo Rebecca nga yakola buli kimu abantu abo kye bamugamba okukola naye essaawa ya kakati mukazi wattu nga n'obulamu talina kati alajjana because of seniority. But now you are saying Rebecca Kadaga, you get out. Lekera okukozesa abantu n'obasuulanga kasasiro. People have sacrificed their life, their future for the party. Nemutijjukana n'omupya nemukozesa abantu ng'obupiira bugali mpitawa. Kale wadde maama Kadaga abyogedde agenderedde. Naye ali presentinze obulumi bw'abantu bangi abakoledde NRM ne basuulibwanga kasasiro ne batajjukirwa ne bakozesebwa. Maama Kadaga oyinza okugamba nti emyaka gimuwuubidde akawero kituufu yandiwummudde naye amama Mbabazi yakola ki NRM mumanyi omubiri gwe yagiwiirawo. Kale Kayihura n'abasigadde abalala bangi ku levo zonna abasuulibwa nga kasasiro. Maama Kadaga ali presentinze abantu bangi okwatulira muzeeyi maaso ku maaso nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuulanga embwa ku jirikiti ogwo muze gwe NRM ne mutijjukana ng'omuwadi omukazi ku buli mupya ne mwerabira abantu abayimirizaawo ekintu era NRM bw'enaagenda n'empisa zino mu bbanga ntono NRM ejja kubeera ku ttaka. Eriyo abantu bangi abambadde saati ze NRM okuviira ddala ku village level nga tebajjukiddwa. Abaakasala obusazi ne bayingira mu gavumenti be bafunamu. N'olaba ng'omukono gwe NRM guwadde ab'opposition guwadde abagulwanisa naye abantu abagubeereddewo ne baviiramu awo ng'ababula omusota. Maama Kadaga weebala omukulu oyo kumutugambirako alekeraawo okukozesa abantu n'abasuulanga kasasiro. Ekyo kituufu maaso makalu abantu babeereddewo President Museveni tebajjukiddwa. Abantu babeereddewo President Museveni ne gavumenti yena abakoze ebirungi ebiyitirivu. Obwesigwa bwabwe n'amaanyi gaabwe ne gafa ttogge. Maama Kadaga jju omukulu wamutugambidde misana ttuku nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuulanga kasasiro. We have sacrificed ourselves future for this party. Mulekeraawo okutwagalangako obutwagazi. Mulekeraawo okutukozesa ne mutujjukana ng'abawadi abakazi kwaba abapya. Ebyo bye bigambo byokka ebyabadde amakulu mu lukuŋŋaana ogwo olwo. Kubanga byali presentinze obulumi bw'abantu bangi. Gwe tomanyi abantu abamu bayita mu kkubo nga tebaagala na kutambula. Abantu abamu bali mu nsi eno balinda lwe balifa lwakuba lyamulukwe lwa butabajjukira lwakubasenza kati lwakubasuula ku jirikiti. Abantu bali mu NRM wano balina obulumi. Abantu balina n'obusungu ku NRM ze mbabuulira.
bakyayiddwa abantu bonoonye ssente zaabwe bakyayiddwa buli omu kugezaako kugolola naye ne bamusuula ku jirikiti nga kasasiro. Maama Kadaga weebale nnyo, nange President Museveni njagala kukujjukiza nti nkukoledde ebbanga ddene, nkubulogingidde, nkwagasizza abantu, naye b'opposition be bakufunamu, nze nakola ki? Maama Kadaga otukiikiridde. Fe abavubuka abali ku ground abakeera okwambala esaati z'NRM, oli n'ajambala okuva obuvubuka agikaddiidde mutafunanga mu NRM kantu. Abava mu opposition be bafunamu. So Mama Kadaga Ju, thanks so much. Otunuulira statements za Honorable Mama Rebecca Litwala Kadaga. Statements ze zimwensa. Yamugambye namugamba face to face nti ye fe abaludde mu kibiina abakitandikiramu nga mumala tukozesa ne mutusuulawo, ate bano abavudde mu opposition ne mujja ne mubabiibiita. Ono speaker saawa eno aliko current speaker, njogera ku Honorable, the right Honorable Anita Among, yava mu FDC. The Deputy Speaker of Parliament, Tayebwa, yava mu FDC. Kyeyagambye nti naye ffe abatandise nammwe tubakoledde emyaka, lwaki muba mutusuulawo essaawa ya kakati nga mulaba bali abavudde mu opposition be mubiibiita. Yabadde n'obulumi bwe omukyalo ono n'agamba kambyogere ekinaaba kibe, kambyogere ekinaaba kibe. Naye nga Rebecca Kadaga akoze omulimu gw'amaanyi era yakolera nnyo NRM. Naye essaawa ya kakati olaba nga bamusindika eri nga oba nkyogere ntya, bambi kiba kiyungula amaziga. Naye kino kyakuyiga eri abo bonna bali mu NRM ne batulugunya abalala, ne babalinnyirira, ne beefuula be bamanyi buli kimu, ne beefuula be bali mu kintu. Bannanga obudde butuuka, abasajja bano bazibu, abasajja bano bazibu, abasajja bano tebeeguya. Kasita oyisaawo ekyabwe kiba kiwedde. Ate nno ne mu bulamu bwa bulijjo tulina abantu ng'abo. Ng'omuntu yakugamba kimu, nze kasita ekyange kiyitawo, ebirala saagala kumanya. Oba ekikye kiyiseewo mu ngeri ki, oba tafaayo, oba kirikosa omulala, oba kirumya omulala, nedda. Kasita ekikye kiyitawo, ye kiba kiwedde. Ebirala tomunyumiza. Nabo tubayina mu real life. So ebyobufuzi nabyo bwe bityo mu ggwanga Uganda. Nga tukyeyongerayo era nga tutunuulidde ensonga za Mama Litwala Kadaga ne Anita Among abeetuwaala ne President Museveni. Ono agambye nti munnange obanga okumma Mama Litwala Rebecca Kadaga entebe eyo tekijja otuyambako ne Museveni okubanga agenda, bannange bagimumme abasoga bavotinge out Museveni oba oli awanagenda. Naye ono akyogedde ine sarcastic we. Following ebintu bya SEC ya NRM, neneewunya ne ngamba bwe baba nga balina emivuyo bwegiti mu SEC, fumiitiriza ekigenda okubeerawo mu kulonda kw'eggwanga lyonna. Ekyokubiri, Anita Among bwe yabadde ayimiridde okwogera, Speaker wa Parliament y'eggwanga yagambye omukulembeze w'eggwanga sofa bukyanga ayingira NRM yakakuyega bannabyabufuzi ba member of Parliament 10 okuva ku side y'opposition okuyingira NRM. Tubadde tusaba ababaka abatugambeko tukakase victory eyo ereme kubanga yakutuuddiisa, bwe baba we bali nabo tubategeere. Ekirala, omukyala Rebecca Kadaga Litwala bwe yabadde ayogera ng'era awerekereza ebigambo eyali mukama we omukulu Yoweri Kaguta Museveni, yamugambye munkijjanya muzze mungobagoba. Naye kize kirabibwako mu interview ez'enjawulo ng'omukyalo ono akakasa singa Museveni yasibadde enkugu n'agenda. Era ne ku luno yakikalaatidde n'agamba singa tawangula kifo ekyo Busoga mugisiibule, ate bwe tusiibula Busoga Museveni agenda. Kati ekinyusi kyange kiri wano ku Museveni okugenda ng'omukyalo ono bw'aleejinga. Njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku bantu kubanga last year statistics z'ebyokulonda saaziwa nnyo attention. I mean the other electoral year saaziwa nnyo attention.
eyaziwa attention njagala ombuulire how big was the percentage eya Busoga mu kulonda yali kinene kyenkana ki era ya contributinga kyenkana ki ku kuyitamu kw'omukulembeze w'eggwanga kubanga wano we wali ensonga yange bwe kubanga okulonda Kadaga out of this position kigenda kutwala Museveni then tusaba byonna bekikwatako oba mukabba oba mukola mutya kati mukawa Among so that tuwona abantu babiri omulundi gutya omulundi gumu tuwone Kadaga ne mukama we Museveni bombi bagende because solution tugifunye buli muntu ayimirira okwogera nga wagira Kadaga agamba bwe mutawa Kadaga kalulu Busoga mugisiibule ate Busoga yetugisiibula Museveni tadda kati tusaba gwe kikwatako Tango Doi oba osobola okubba akalulu kano kabbe bw'oba osobola okukabba kabbe Anita Among teekamu ssente zonna z'osobola olina ssente ofiirwaki ate ogenda kuba ofuna ssente teekamu ssente zonna z'osobola Kadaga aleme kudda so that ne Museveni agenda siraba kituwonyaawonya na kuyomba na Museveni ng'ekimutwala ye Kadaga eyamugirako egirimiti muleke agende ne mukama we mutuyambe buli gwe kikwatako Kadaga agende ne mukama we because everyone abadde ayimirira ng'agamba bwe mutawa Kadaga Busoga mugisiibule ate we musiibula Busoga Museveni tadda ate abasinga kye twagala Museveni aleme kukola ki aleme kudda kati temuwa Kadaga kalulu mutuyambe temuwa Kadaga kalulu so that ne mukama we tumuwona tufune victory ya mirundi ebiri omulala yagambye mulaba health condition y'omukyala mumuteeka ku pressure stress muyinza omuviirako obulwadde obugenda omutta you people muleke kuzanya sympathy card mumwagala omukyalo yakutukira emikono gya ggwanga mumuleka awummuleko akendezeeko ku bitiibwa office zonna mmeka ziri ku kibegabega kya muntu omu ate bwe kibanga kino kyekigenda tutwalira Museveni bannange tebakamuwa agende ne mukama we kubanga ffe tujja mumujjukira emirembe gyonna yaggulira aba SFC ng'akimanyi bulungi bajja ne bakuba abaana baffe ensambaggere ez'abakomyayo ne kimala okuggwa n'atwewaanirako singa teyali ye singa Museveni yagenda dda n'atugamba it happened it happened temugende mu kooti so mukwano njagala bakubba akalulu kano bwe kiba kisoboka ogende ne mukama wo bakumma akalulu Busoga enyiige emme Museveni akalulu agende tweyanziza nnyo tweyanzeege otherwise mukama wo nga tayagala byamutiisatiisa buuza bambabazi gye bali mbabazi nga yalina amaanyi tumwine tesaagala nakuseka kanve wano mayengera Among tusaamu buli kyonna ekisoboka omutuwonye ne mukama we bwe biggwa ate naawe tukufunire ekikutwala naawe tukufunire ekikutwala sifa abawagizi bennyo naye kaakati bwe kibanga yeggwaliko asobola otugirako ono ne mukama we ne bagenda ate watusuubiza oli asset. Sometimes I even sit and wonder, why do we waste money on parliament where we have a speaker who assures the president nti ye asset netusigala nga tusindikayo ababaka tetwalironze n'ababaka netukuzira okulonda kw'ababaka bonna n'agenda atuula mu parliament enkalu. I am your asset. Sisobola kulonda kuyisa tteeka liva mu president wange. Parliament ekolawo ki? Parliament ekolawo ki awo? So anyway byebyo bakwano naye nga mutuyambe vote Kadaga out so that Museveni mukama we naye amugoberera bagende babiri. Tweyanziza Kadaga tuwa akakodyo akangu tweyanzeeke. N'amaliriza ne submission ze ng'agamba nti ye takina mu buzibu engeri gy'abadde followingamu ebintu bino agamba nti okusinziira ku bannaffe bali abakusayidi eri ya Mama Litwala Kadaga mbo balinamu egundi eyo nti singa bamma Kadaga entebe eyo era nabo tebajja kuddamu kuvotinga NRM ye kyagamba nti
NRM teyatandikira Busoga. Kyevula wanakugambye nti yadde akyogera naye akyogera in a very sarcastic way, kwegamba ng'alinga abasekerera nti oba balowooza nti NRM yatandikira Busoga. Ekyo balimba. NRM esobola okubaawo without Basoga. Awo we tuli munnange. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu byonna byonna nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga mbikutuusaako. Sigala naffe tuva.